Abatuuze mu zooni y'Essembabule ekisangibwa mu Ndeeba kibaddeko bwe bakedde ku makyanga abantu abatannategeerekeka babayiridde entomo y'ettaka okuliraana amayumba gaabwe ng'okwo kw'otadde n'okusimula emiti gy'amasannyalaze ne bagisuula ku ttaka. Bajjanga ababbi bagayiwa mu kiro ettaka basomba ebirwole by'ettaka ne bayiwa. We tutuukidde mu kifo kino ng'emmotoka zikyayiwa ettaka okwetooloola ekyalo kino nga n'amakubo gazibiddwa. Naye ekizibu ekiriwo nti embeera nga nammwe bannange gye mugirabye embi nnyo. Tufuuse abantu enfunzi mu nsi yaffe. Kubanga oli akuyiira ettaka bwe liteera okukunafuya akuwa ssente zonna z'ayagala otambula ogenda. Olw'okuba tuli banaku naye naffe tuli bannayuganda bannange. Kubanga ensi yaffe sirina gye tujja kulaga. So tulina okwerwanako. Kati twagenza okulaba bannaffe bano bakubye ettaka kati naffe eri amakubo bagakoze bagenda kuyiwa ttaka amayumba gakyalimu tannasasula ajja agamba mbu ennyumba yazisasula dda. Embeera newaliriza poliisi y'omu kitundu kino ng'ekulembeddwamu Osiwayo Bright Vincent okutuuka mu kitundu kino okulaba ogubadde. Abatuuze baabulidde osa abantu be basuubira okubanga be babayiridde ettaka lino wabula ng'ekibeewuunyisa kwe kubanga tebaategeezebwako yadde n'okuliyirirwa. Gali tulinga kati bikere. So n'olwekyo ffe twandibadde tumusaba nga tannakola bino byonna yandibadde akwatagana n'abakulembeze naddala abawaggulu. Ne bajja ne bamukolera ekintu bulungi ne babalirira abantu bulungi ne babasasula omuntu n'avaawo. Ngera constitution bwekola ki bwekirambika. Si kuyita mu baana abadde bayitamu asasula abantu abo ayogere nabo bulungi abawe ssente zeetaagisa nabo bagende. Osi Vincent Bright abagumizera n'abakakasa nti poliisi egenda kwongera okunoonyereza ku nsonga zino. Si bya force just kuteesa bya kuteesa. So abantu bali willing kuteesa naye. So njagala nze muyite ajje ayogere n'abantu abali nawana balina compensating peacefully. Buli omu fairly compensated baveewo mu mirembe si byakubayiwera ettaka then amazzi gabalinge. Robinah Nantale yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.